Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni asuubiza nti omwezi gwa Novemba omwaka guno we gunaggweerako Uganda ejja kuba ekoze eddagala lyayo erikema ekirwadde ekya COVID-19 ebyokwegayirira abazungu bikome. Mwami Museveni asinzidde mu kisawo ky'ameefuga Kololo mu Kampala n'agamba nti okukakasa eddagala lino ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kiragira emitendera mwenda egirina okuyitwamu eddagala eryo era we lutuukidde leero nga Uganda eri ku mutendera ogwokuna. Making a vaccine in a Kutembura. Kutembura is the word for when you go to make a fresh garden in the bush. Starting a new garden from the bush involves 9 or 8 phases if WHO allows you to skip one phase. Our researchers are now entering stage 4. I congratulate them. We hope to get to stage 8 by November 2021. I can assure Uganda that by the end of 2021, we shall no longer be waiting for outsiders to rescue us. Eddagala eriwonya ekirwadde kino erya plasma Uganda lyavumbula gye buvuddeko eriggibwa mu butofaali bw'abantu abawonye COVID-19. Museveni agambye nti abakugu nabo bakola buli kisoboka okulimaliriza emisoso gyalyo. Okusinziira ku mwami Museveni, ekitongole kya World Health Organization kiragira nti lirina okugezesebwa ku bantu 124 bwe liba lyakukakasibwa nti liwonya era we lutuukidde leero ng'abantu 54 be baakalifuna nga ku bo 40 bawonye so nga abalala bakyajjanjabwa. Agambye nti eddagala eriwonya COVID-19 Uganda lyavumbula lyandibadde liriko we lituuse wabula abakugu abalikolako balemesebwa olw'omuwendo omutono ogw'abalwadde ba COVID-19 abaali bakazuulwamu ekirwadde kino mu ntandikwa. The therapeutic has been tried in 53 patients and we need a minimum of 124. Up to now, results are good. This therapeutic, this medicine, in the month of March, February, a bit of May, April, we had a problem. We didn't have patients. There were no corona patients, very few. So we didn't have enough numbers. The authorities, the research authorities say, for us to say the medicine works, we must try it in 124 people. Up to now, we have got up to 53 patients. Up to now, results are good. Museveni wabula agambye nti Uganda nga bwerinda okukola eryayo yakwongera okwegerezeganya n'ensi okuli Amerika, Buyindi, Cuba n'endala okufuna ku ddagala eryetaagibwa okwongera okugema ekirwadde kino. Akinogaanyiza nti ebyenfuna by'eggwanga wadde ng'ekirwadde kya COVID-19 kyabikosa byasigala bitinta era bisuubira okwongera okukula. Museveni azzeemu okwewera nti agenda kufaafaagana n'abali b'enguzi n'anokolayo minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ne woofiisi ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti nti ze zisinze okujjulamu ababbi abawedde emirimu abeekubaana ne bali ensimbi z'eggwanga. Ebyo nga biri bityo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni akawaŋŋamudde nti emmundu eyakozesebwa okutta Meja Muhammad Kigundu y'emu yeyakozeseddwa okukuba General Edward Katumba Wamala mu nsasaggo omwafiiridde muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Haruna Kayondo. Mwami Museveni asinzidde mu kisawo ky'ameefuga Kololo mu Kampala bw'abadde ayogerako eri Paalamenti mu kwogera ku okutongole n'agamba nti ettemu lino lyayolesezza obunafu obuli mu poliisi ya kuno ne yeewuunya engeri poliisi gye yalemwa okukozesa kamera z'oku nguudo okulwanyisa obuzigu obufaanana buti. Agambye nti ekyaleesa kamera zino bwe butemu obufaanana bwe butyo wabula olwa kawuukuumi eyayingira mu poliisi ya kuno buli omu yeekolera bibye. The cameras are for forensic, but also for enduro alarm. That's what the cameras should do. You should be watching, and if something like this happens, you follow him on the camera. So why don't they make alarm while the crime is going on? Because they are watching. They are just sitting in their command center there. They are watching. The criminals will then be on continuous viewing by all the camera centers if the policemen adopt my directives and rationality in the use of those cameras. Museveni agambye nti okunoonyereza kwalaze nti emmundu eyakozeseddwa mu butemu buno y'emu yeyakozesebwa okutta Meja Muhammad Kigundu eyattirwa mu bitundu by'e Masanafu mu Kampala. I have heard some people saying, the killing of Kajezi, the prosecutor, the killing of Kawesi, the killing of Chirumira and the Muslim sheikhs. But by that time we did not have cameras. I actually introduced cameras because of that killing. And I outlined 12
steps. The cameras are just one of them. There are other measures. For instance, the gun which was used is already identified, which was used in the case of the Katumba attack. It is the same one which was used in the Chigundu case. Wabulona anenyeza yesiga eddamuzi olw'okuyimbula abasibe ababa bakwatiddwa ku misango egy'obutemu ne libayimbula Kakalu agambye nti takkaanya nakyo era wakwogerezekanya ne Ssaabalamuzi abasibe abo baleme kuyimbulwanga Kakalu ka kkooti. Museveni era alagidde poliisi okuyimiriza mbagirawo okozesanga essimu mu by'empuliziganya baddeyo ku nkola ya radio call era ono alagidde ebidduka okuli mmotoka pikipiki n'amaato byonna bisibweko obuuma obwa tekinologiya okubirondoola gye biraze. Mwami Museveni yeweze nti abatemu bano balondoolwa era baakukwatibwa n'agamba nti ab'ebyokwerinda n'obutebenkevu bw'eggwanga biri yaddeko mu kiseera kino wadde nga waliwo abatonotono abaagala okubitabula. Stop using mobile phones and go back to using radios that are open to all stations so that they can act promptly in emergencies like the one of General Katumba. In addition to the cameras, our security leaders have been working on my directive of installing the digital monitors. This was part of the 12 points, to have a digital monitor in every vehicle. They have taken long to implement this plan. This will make it easy to know which piki, which car, or which boat on the lake. We shall also introduce it on the lakes, on the boats. Ebyo nga biri bityo ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti abawerako beesambye okwogera kwa Pulezidenti Museveni okutongola eri eggwanga mwaggulirawo omwaka ogwa paalamenti y'eggwanga. Mu kwogera kuno okubadde ku kisaawe kya Mefuge Kololo ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakuliddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba, Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti John Baptist Nambeshe n'abalala Kololo tebalinnyeeyo. N'ababaka abatonotono abagenzeeyo abamu ku bo balabiddwako nga beemulula busota weema ne bagirekera Pulezidenti n'ababaka b'NRM. Aisha Kabando Mbako omukyalo wa disitulikiti y'e Butambala omu ku abo babaddeyo mu Kololo mu paalamenti eno agambye nti okwogera kwa Pulezidenti ku musaze bye yabadde asuubira Pulezidenti okwogerako byonna talina kyanyezeeko. Zananga n'okubeera oluvannyuma nejjusiza lwaki mbaddeyo kubanga Pulezidenti ayogera ne NRM caucus bweyogera gaffe aba NRM yerabira nti ayogera ne paalamenti ya Uganda, so okubeerawo n'obutabeerawo badde nga bitegeeza bye bimu. Ndowooza Pulezidenti eggwanga yalivaako akola bibi, balese ebisingako obukulu ne batunula ebitali bukulu, abaana babasibira obwereere, issues of human rights tabyogeddeko byonna. Mu lutuula luno ababaka bannakibiina kya NUP ng'omukulembeze w'eggwanga ayogera basitudde ebipande ebibaddeko obubaka obumusaba ayimbule bannakibiina kya NUP abali mu makomera abaasibula ebyobufuzi. Omubaka wa Kasanda South Frank Kabuye n'omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya bagambye nti okuwanika ebipande bamaze kulaba nga Pulezidenti talina kyayogera ku bannansi abaatirimbulwa mu Novemba w'omwaka oguwedde 2020 ne bannansi abavundira mu makomera ag'enjawulo olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tubadde tusuubira okuba nga wa report ku bantu baffe abattibwa ng'ennaku z'omwezi 18 bannayuganda abattibwa omwezi ogw'e Novemba omwaka 2020 n'okuba nga atubuulira oba nga alagira abantu baffe bonna ng'ensi yonna weesaba nga bannaddiini bwe basabye nga bakulembeze abalala bwe basabye okulaba nga abantu baffe bonna abakuumiddwa mu makomera abakwatibwa olw'ensonga y'ebyobufuzi babeere nga bateebwa. Yeewaanye bwewaanye n'agamba tugenda kumanya oba abantu bagenda kumanya obukulembeze bw'omuyeekera. Museveni tayogedde ku bannaffe bali mu makomera, ekyo kyo tekimukwatirako ddala. Wabula Dr. Michael Bukenya omubaka w'Ebukuya n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buduuda Agnes Nandutu nga bonna banna NRM bagambye nti okwogera kwa Pulezidenti kubadde kunyuvu. Kwogera kwa Muwulu kubadde kulungi, ayogedde kukyusa ebyenfuna bya Uganda naye tunabikyusa tutya nga corruption ekyaliwo. Nze kyenjagala ayimusa amaaso beere mukambwe alwanyize corruption, obuli bwanguzi mu bantu ba gavumenti bulina okugwamu. Bwe bate buweddeemu okulaakulanya eggwanga kigenda kubeera kizibu. Agambye yavaayo n'ayogera ku cameras baziteekawo mwennyini yabayise embizi abo abatta abantu bazikwate nebo bazisibe bategeere nti okutta bannayuganda kintu kibi nnyo. Nze ng'omulimi ayogedde ku mbeera y'obulimi n'alaga nti bye tulima bya mugaso nnyo byagalibwa mu nsi yonna. Taleeseewo kipya ku security naye agambye ensonga 12 ze yaleeta luli tezinaggwaayo, tebalina okuggusa ate ne poliisi ekyuseemu mu nkola yaayo.
Ministry y'ebyenjigiriza ayimirizza mu nteekateeka eyayisibwa gye buvuddeko ey'okugulawo ebibiina by'amasomero ebibadde bitannaggulawo okusomesa abayizi okutuusa nga Pulezidenti Museveni Tibuhaburwa ayogeddeko eri eggwanga lino ku nsonga y'ekirwadde kya COVID-19 ku Ssande eno. Okusinziira ku nnambika y'ebyenjigiriza egobererwa, abayizi mu bibiina okuli P1, P2 ne P3 babadde bakuddamu okusoma ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Olwo abayizi aba P4 ne P5 ababadde basoma bagende mu luwummula olutandise olwaleero nga nnya. Abali mu bibiina ebikulembera ebyakamalirizo okuli primary ey'omukaaga, siniya ey'okusatu ne siniya ey'okutaano nabo babadde bakuddamu okusoma ku bbalaza ejjanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga. Alex Kakozo omutesiteesi omukulu Ministry y'ebyenjigiriza ategeezezza nti mu kiseera kino bazzeeyo mu nteeseganya ne Ministry y'ebyobulamu ku ngeri y'okuziyizamu obulwadde buno mu masomero ne mu matendekero, era abayizi ababadde balindirira okuddamu emisomo gyabwe Sabbiiti ejja baakulinda ekyenkomeredde ekinaava mu nteeseganya zino. Tutegeeza abazadde baffe nti oluvannyuma lwa meeting mu State House ku Lwokusatu National COVID Task Force weyasisinkanidde omukulembeze w'eggwanga, tusazeewo nga Ministry abazadde baffe kibalindeko okuzzayo abaana abadde eka mu masomero oba mu bisulo oba ababadde mu bisulo okudda eka okutuusa nga omukulembeze w'eggwanga amaze okwogerako eri eggwanga okuluŋŋamya ebikwata ku mbeera nga bw'eri obulwadde bwa COVID n'engeri gavumenti gy'eteekateeka okumwanga. Kimenya mateeka okujeemera ekiragiro kyakulira eby'ebisolo mu kitundu nga munnamateeka Majirani Kazibwe bw'annyonnyola. Omulimisa oba omusawo w'ebisolo yenna kwa ddembe okuwa ekiwandiiko oyo yenna aba alina ebisolo ebiteeberezebwa okuba nti nno birina obulwadde obuyinza okusaasaana mu byalo oba mu kitundu ekyo n'okusanyawo ebisolo ebirala. Era singa oyo nannyini ebisolo ajeemera ekiragiro ky'oyo akulira eby'ebisolo, oyo akulira eby'ebisolo wa ddembe okusako n'akola karantiini, ebisolo ebyo ne babisibira awantu wamu kabe kasinge ebisaanyizibwawo ku lw'obulungi bw'ebisolo ebirala mu kitundu ekyo. Olumbulege lwa COVID-19 lwongedde okusensera eggwanga olwaliro lwokka lutugumbudde abantu 9 nga guno gwe muwendo ogukyasinza obunene bukyanga kirwadde kino kibalukawo mu Uganda. Bano 9 baleetedde omuwendo gw'abakafa obulwadde buno okutuuka ku bantu 374 mu Uganda. Ebyo nga bikyali bityo, Ministry y'ebyobulamu n'ateerangiriddeyo abalwadde abalala 1247 ku bantu 687 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo, nga kaakano abaakazuulwamu olumbulege mu Uganda batuuse ku bantu 5,116. Mu Kampala mwokka bazuddemu abalwadde ba COVID-19 abapya 812, ewakiso 113, Luweero 58, Mbarara 38, Eggulu bazuddeyo 36, Masaka 22, Jinja 17, Embale 13, Nebbi 11 wamu ne Buyikwe Masindi ne Dokolo abalwadde 10. Kalungu bazuddeyo abalwadde ba COVID-19 9, Nabiratu 8, Arua ne Lira 6, Yumbe 5, Kasese Sironko ne Hoima 4, Mayuge Nakaseke Bunyanga Bukayunga Bushenyi Lyantonde Moyo Butaleja ne Apach abalwadde 3. Ate district okuli Buvuma Omoroka Abalole Kamuli Kiruhura Kyotera ne Maracha bazuddeyo abalwadde 2. Ekiboga kyegegwa Kyankwazi kyegegwa Kyenjojo Kiryandongo wamu ne Oyam Bulisa Nakasongola ne Kamwenge wamu ne Kumi bazuddeyo mulwadde omu. Ministry y'ebyobulamu egambye nti abaakajjanjabwa ne bawona baweze 4,776 ate nga bakyali mu malwaliro bali 522. Eggye lya UPDF lyeyamye okukwatagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okufuuza batamanya ngamba abalumbye munnamagye General Edward Katumba Wamala ne bamufukirira amasasi agatta muwala we ne ddereeva we. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General David Muhoozi mu bubaka bw'atisse omuduumizi w'enkambi y'e Kasijjagirwa Brigadier General Dewis Sande Lugando Bukomansimbi mu kuziika Sergeant Haruna Kayondo abadde ddereeva wa General Katumba Wamala. UPDF etegeezezza nti wadde ng'embeera eno weeri mu ggwanga tebagenda kuterebuka. UPDF ejja kutuula tulina chieftains ennene etuna ku maka g'abantu especially abagenzi then bagonjoola ebintu mu ngeri y'ekikulu. Mulimu abakugu abavunaanyizibwa ku ebyo bali wano mu UPDF bajja kubabuulira emitendera gye mugenda okuyitamu okugoberera ebyo ebyetaagisa ebiwa
ekiwerebwa omuntu kasita abadde amaze okutuuka ku maaso waliwo benefits. N'ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo w'Ebukomansimbi Veronica Nannyondo basabye Pulezidenti Museveni alage bannayuganda abatemu abatirimbula bannayuganda ye baayita embizzi. Abantu bannaabwe baabula mbizzi ze zitandise okutta. Embizzi ezo zoba zisipootinge tuzirabe. Jeno ne gundi mbizzi eno ne gundi be bakoze ki? Be batta abantu naye mbatuma abassebo ne bannyabo abali wano. Tukaabye amaziga agamala. Abaana baffe bali nti state yekola ki? Naye buli we babaleeta mu kkooti temubasalira musango badda kitalya. Tubasaba mmwe mumanyi be muvunaane embizzi muzimanyi kuba mubeera nazo. Zo muzijjeeyo nazo tuzivunaane nga bwe tulina okukola ki? Okuzivunaana. General Edward Katumba Wamala ye mu bubaka bwe bwatise Lieutenant Colonel Rogers Muhuri agambye nti Kayonda abadde mukwano gw'ennyo emyaka 5 gy'amaze naye. UPDF ewadde amabugo ga bukadde 5 n'ekitundu, Ministry by'entambula n'ewaayo bukadde 2 n'abalala bangi. Mu mbeera y'emu abategesi b'omukolo ogw'okusiima abazira abakoleredde ekisawe ky'okuyimba nabo basazeewo bakulise General Edward Katumba Wamala amasasi nga bamugonnomolako omudaali ogw'obuzira. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka omukolo guno Otone Sempijja agambye nti General Katumba Wamala abadde musaale mu kuzimba eggwanga lino eri emirimu gye gimu okubiyambye abayimbi ba kuno okwetaayiza mu kisaawe kyabwe. Era kyatukakasizza nti General Katumba Wamala African #1 commando. Abantu bano bw'olaba enzita gye battamu abantu baggula emmotoka enzigi ne bamamirira amasasi munda paka omuntu ng'aweddewo nga bakuwa muganda wange Kaweesi naye ku ya commando tebaatuuka. Naye ekyo ekikolwa kyokka kye yakola tulaga tulina African commando. General Katumba zze ng'atukwatirira mu industry eno ya music mu kisaawe kyaffe tumulabanga omununuzi waffe kusimatuka kuno twamutuumye omuzira ate saabazira. Club ya Express FC mukwano gw'abangi eyiseewo okwesoga oluzanyo lwa semi-finals mu mpaka za Uganda Cup ez'omwaka guno bwe wanduddemu club ya KCCA mu nsi 5 ebadde mu kisaawe Lugogo. KCCA erimaganye ne Express FC mukwano gw'abangi goolo 1-1. Nga goolo ya KCCA etebeddwa Sadat Anaku ate nga Express FC etebeddwa Martin Kizza nga ebadde ya kusimula penalty. Omugate Express FC eyiseewo ku goolo 1-1 nga mu luzanyo olwasooka ttiimu zonna zaalemagana tewali alengedde katimba ka munne mu kisaawe Wankulukuku nga Express eyiseewo lwa butateebwamu goolo Wankulukuku. Omupiira omulala oguzanyiddwa mu mpaka zino mu kisaawe Lugogo, Poliisi nayo yeesoze semi-finals bwekubye eyiseemu okugenda mu mpaka mu kumutendero gwa semi-finals newankubadde ekubiddwa Wakiso Giants goolo 2 ku bwereere. Poliisi eyiseewo okuba oluzanyo olwasooka yaluwangula goolo 3-1 mu kisaawe kya Kabaka kyabagwe Wakiso. Kaakano Express FC ne Poliisi zeegasse ku Vipers ne Bull FC ezaasooka okuyitamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Nigeria etondowadde egaddewo omukutu omugatta abantu ogwa Twitter wonna mu Nigeria olwaki gwakoze okusangulayo obubaka bwa Pulezidenti wa Nigeria Pulezidenti Muhammadu Buhari. Nakontono eziise Pulezidenti Buhari yagenze ku kibanja kye ku mukutu ogwa Twitter ne yeewerera abatamanya ngamba basusse okukola ennumba ku ofiisi za gavumenti n'abalabula nti agenda kubatirimbula nga bwe kyali mu lutalo lw'ekiyeekera Nigeria lwe yayitamu wakati wa 1967 ne 1970. Awatali kulonzalonza abaddukanya omukutu ogwa Twitter baasangulayo ebigambo bya Buhari nga bagamba nti bikontana n'amateeka ge baateekawo okufuga omukutu gwabwe. Olwaleero omwogezi wa gavumenti ya Nigeria Lai Muhammad alangiridde nti Twitter bagiweze mu Nigeria mbagirawo olw'okujolonga ekitiibwa kya pulezidenti waabwe nga yeerabidde nti Nigeria nsi yeetengeredde. Efuuse enkola mawanga ga Afrika okuggalangawo emikutu emitimbagano naddala Facebook ne Twitter olabaddukanya emikutu egyo okusangulangayo obubaka bw'abakulu mu gavumenti ezifuga amawanga ago. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'empuna omugole abadde akumba mu kidaala ng'ayolekera ennyonjo atondose n'afiira ku mbaga ng'ensi eraba amangu ago Kawasa n'atwalamu muto w'omugenzi.
Embaga eno ebadde mu ssaza Uttar Pradesh erya Buyindi ng'amawulire gategeezezza nti omugole yasoose mu kkanisa ey'enzikiriza y'Abahindu n'agattibwa n'ebba era oluvuddeeyo bagenze butereevu mu kifo gye bategese embaga okugabula abagenyi baabwe. Nga batuuse ku mbaga omugole ekidaala kiyingidde akoonakondo naye wakati awo ekirwadde ky'omutima kittuse n'agwa eri omulundi gumu n'akalirawo. Embaga esanyaladde okumala akaseera abasawo ne basooka beekebejja omugole obanga akyassa ne bakabatema nti yassizza dde ogw'enkomerero. Mu kaseera mpawe kaaga abataka ku njuyi zombi batudde mu kafuba ak'amangu era ne bakaanya nti mu kifo ky'okwonoona emmere yaabwe gye baafumbye omusajja bamuwemu muto w'omugenzi endongo neddamu buto okusindogoma. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Habulwa Museveni asuubiza nti omwezi gwa Novemba omwaka guno wegunaggweerako Uganda ejja kuba ekoze eddagala lyayo erigema ekirwadde ekya COVID-19 ebyokwegayirira abazungu bikome. President Yoweri Museveni era akawaŋŋamudde nti emmundu eyakozesebwa okutta Major Muhammad Kigundu y'emu ye yakozesebwa n'okukuba General Edward Katumba Wamala mu nsasago omwafiiridde muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Haruna Kayondo. Ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti abawerako beesambye okwogera kwa pulezidenti okutongola eri eggwanga mwaggulirawo omwaka ogwa paalamenti ng'ababaka bagamba nti okwogera kwa pulezidenti n'abakwetabye bagamba nti bakufunyeemu n'akatono bye baasuubidde tabyogeddeeko. Minisitule y'ebyenjigiriza eyimiriza mu nteekateeka eyayisibwa gye buvuddeko ey'okugulawo ebibiina ebibadde bitannaggulawo okusomesa abayizi okutuusa nga Pulezidenti Museveni ayogeddeko eri eggwanga lino ku nsonga y'ekirwadde ekya COVID-19 ku Sande eno. Gavumenti ya Nigeria etondowadde nate egaddewo omukutu omugattabantu ogwa Twitter wonna mu Nigeria olwaki gwakoze okusangulayo obubaka bwa Pulezidenti wa Nigeria Muhammadu Buhari bwe yabadde atiisatiisa n'okulabula abatamanya ngamba abasusse okukola ennumba ku ofiisi za gavumenti. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo begagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, Sabbiiti ennungi.